Okuzimba kyabuvunaanyizibwa naye ozimbye otya? Kankwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kw'otadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Anyway, kyensobola kwetondera kuba gwe tomanyi sikola ki sikumanyi kituufu naye nze ekyamazima kyensobola okugamba lwaki nawe ne mami wange omulimu gwenkola tagumanyi oba n'ab'efamire yange be nabulirako nti nzija Dubai tebamanyi nti nina omulimu gwenkola oba bwe guti oba bwe guti nze kati right now bujja kumbuuza lwaki nganya okugjako mask nze nina kye neewala nga gwe omuntu nga nze I don't care about anything will be talking about me or someone will say about me but it's me. Soke mukubire essimu wala mwanyinaze buli muntu alina engeri gy'afeesingamu obulamu bwe buli muntu alina engeri gy'afeesingamu obulamu bwe kuba kati olaba mwe kati nga mwe abalenzi kati mwe tekiriwo ekyokola kimu no bago bagenda kuleeta mbwa bagenda kukozesa bwa malaaya kati ebiri mu bawala bali mubalimba ennaku zino yes nyo ate kajjukira kati wali mirimo the truth is tewali mirimo tukyogerako everyday emirimu mitono ddala temuli kati n'abafere bayitirivu teri mirimo kuba kati omwana ava ewaka nga badde alina akalimo ke kade kamuwayo wakino ejubira emitwalo 7 oba 5 naye nga tozasula woosula okiraba tozasulira kyo tosasula kiri nga wooli nga kasiteko kosobola okaseevi nga notukawa neeno toyingiza wadde 5 dirham okitegeera naye n'obeera awo mu mbeera woosula olina okusasulawo omwezi gwangu okuggwako olina okulya kagabe mazzi olina okugasasulira mbeera negutabukako butabusi ne gaasi olina okumusasula ne bagaba ne wifi erete ssente ekiri wano kitukuta si kisaanikire kyekituufu kya byonna kitokota si kisaanikire kitokota si kisaanikire ekiri wano ate buli mwana alina story ye ate buli muntu yajja wano eno alina background ye nzito buli muntu alina story ye ng'omuntu. Hello baby girl nga tojja what happened? I'm arriving. Oli mukutuuka oli side ki? Just ndi waneno kompi nyina tuuka omutudde waludda wa muli ludda. Kati olaba eno gundi union exit 2 bw'otuuka awo bugenda kuba oba kite kyammanga kati genda kubeera opposite ya union togenda ku side ya union ngobadde ofulumye amini ya day to day jangu side zeno ekyemmanga mu mbirizi zeno gundi za kino ekiyumba ekyo ekya train ku mukono gubeera gwa kono guno gwa kono ya ku mukono gwa kono ogenda kusanga no ku busubi wansi just ntudde kale ya kulinze naye yangu wakodia kale ndi waneno ngenda kutuukako. Okay kubuulire nze nawulirako ono muwala agenda okujja she's willing to give the story ate kisinga kyasinga ogamba nti sandivuddeyo okujja kwogera but numirirwako abaana abali e Uganda bali mu kulimbalimba ssaawa eno bawala bannaye kuba muwala muto kugamba muntu kwononera future yaza akimanyi nti omulimu oguli gwagenda okukola ate oliyina mudivertinga nabuteeka mu kintu kirala nnyo okitegeera ate bakubidde ki
Yeah, gwe jangu buzibu obanga olabyewo ojja kunnengera. You just come right now. Kale nze ne mukujja waneno nakava mu train. Kati jangu wano wenyini, just come right now. Oyambadde otya oba? Waggulu ntaddeko akakooti oba akakooti oba akasweta ka blue. Gwe just come right now. Okay. Embadde kyakugamba kati ono omuwala ng'ajja agenda kujja agire just nekwisiza muyisiza gwe ng'agola kuba tulede tuli ku mpewo ejja kubeera nga repetition naye oli awo ojja kwewulirirako ojja kwewulirirako oba yooli ayambadde kagundi akayooyo eyambalidde bibye mukazi wattu abaana babeera nno bato. So gwe wena atulaba ali ku Nyondo Media, nze Nyondo Rozet, abamanyi mumanyi abadde batamanyi jangu bebigaalo yeggwe kikinga otya. You are welcome. Thank you. Togenda kutuulako wano? Kantule wano. Abantu abamu ngo bakubye omugongo. Abaliwa. Ote wali gwe nkubye mugongo anti. Ala. Tuli bulungi mama. Webade kujja kazi yegwani. Ense Barbara. Egwe Barbara. Babi. Chala Bobby omubwati. Chala Bobby waffe omubwati. Babi. Yeah. Kale so mbadde nsaba nga tukula tulabudde kale bungi tuwena kuyitaayitamuuko n'ensonga yaffe badde tuleese bw'oba nga tekikuyise bubi osobola okutunulako eri Wa. eno Eri waggulu oba side zona. n'olunuli omwami oyo ojja tule wano eno. Kantule wano eno kale. Tuddaawo. Kale so sijja kukikulimba eno interview tuba tulina okugikolera of course ku camera. Yeah. Siteeka muntu mu camera nga bateyeyagalidde. So to discuss nga ne kugamba nti are you willing to tell the story? Yeah. N'ogamba nti yenga bwe kyabadde you approached me nga what can I do? Nebwa ne are you willing to give the story kubanga abaana basobola okubeera eyo nga bagenda kuta mu kyekitu kyekimu kyoyitamu nga gw'omuntu. Kubanga abaana bakosebwa ebintu bingi nga tebeeyagalidde. Abaana babajjemu zikidini. Abaana babasibireyo mu mayumba ne bakozesa ebintu bateekeddwa kukola. So many things are happening. Naye nga mbadde nsaba olamusa ku muntu yenna akulaba ali ku Nyondo Media wali yambaye nakubuuza nti wali ondabyeko anebuuze naba wagijjeewa. So okay, buuza ku muntu akulaba ddiya. Yeah. Tutandike ne story yaffe mpola mpola. Okay. Abalabi ba Nyondo bebagamba. Bwebagamba. Abalabi ba Nyondo tubalamusiza nnyo. Yeah, like tuli wano ku Union in Dubai. Nze okuvaayo nga nze okubalamusaako mu linnya lyange nga nze Babi. Siri mukyala Bobby Wine naye erinnya lyange liri representinga mukyala Bobby Wine. Yeah, namesake. Yeah, namesake, you know. So infudeo like njagala waliwo ekifaananyi kyenjagala okuvaayo. Nga tulina kugenda wala nnyo. Osobola okugyako masiki eyo omuntu ng'asobola okulaba. Onzise. Anti Nyondo. Ogenda kunsonyiwa sigenda kujjako masiki. Cause omanyi sometimes abantu balaba interviews zino omuntu ng'ayaddeko masiki. Kati waliwo interview gye nakola omuwala bambi yali outside yangamba Rozet nyina omuntu gwe nnoonya fake agent ebifaananyi mbirina nyina nda proof and everything naye saala kulabikira mu camera. However, I love to do the interview. Ndi willing okuwa amaloboozi gange nga nyimiriddeawo ku side. Osobola kunkwata wansi nawa naye nga tonkutte face. Kubanga neeralikirira nnyo mama wange okola ki okulaba embeera gyempitamu bambi ate abeere alina pressure asobola okukola ki lwala. So nze sobola kaka muntu ne mugamba nti you have to okulaga face yo buli muntu aba ne choice ye okitegeera. Ate nze kisookera ddala sikwata mwana ne muteeka mu kamera nga tayagadde simuforcinga okiraba. Era waba agambye sigenda kubikula face but I have something to say sigenda kumukaka. So abalabi baffe abalungi nange munsonyiwe
sometimes mugane mubuuza lwaki abise face byakifere mutulimba lwaki abise face sisobola kaka muntu kubikula face ye kugiraga abantu babeera ne privacy yabo bantu babeera awo ngo of course bantu banje bagala okujja mu kamera namwe mukimanyi nawe joli for example nga wanjagadde okujja nengo otyo okujja okulabikisa mu face yo abantu bakina mu buzibu najja najiteekayo nga takina mu buki buzibu buli muntu abeera ne choice so sigenda kaka abaana bano bagamba you have to show the face if you don't show the face nze sigenda kola ki ate nga agize ne story egenda okuyambako omuntu omulago agenda okubanga akola ki ng'alaba so banja abali Uganda bagenda kugwa mu kyekimu banja abakigudde mu kyekimu mutule muwulize story eno okuva weetandikidde mpaka weekomekeredde ogisharingireko munno ku social media platforms ez'enjawulo abali batana kye bamanyi babeko ne kye bamanyi tusavinge abali abana bakulugwamu abadde ogamba kimaamu so like kyembadde nkugamba you said your name is who? Because nze nkuyita Auntie Nyondo. Yeah, that's my name already. Auntie Nyondo. So like mulimu bambe amanyi sometimes I don't want to show my tears you know nenga there are some ladies like me because we are not young as such nenga tuli bato okusinzira ku kintu kye batuyingizamu so Auntie Nyondo tulina embeera gye tuyitamu ngaffe wano e Dubai ng'abaana abawala nze kati right now bujja kumbuuza lwaki nganya okugjako mask nze nina kye neewala nga gwe omuntu nga nze I don't care about anything will be talking about me or someone will say about me but it's me you know so kati nze nga nze nvuddeyo kula situation gye ndi mu kuyitamu oba engeri gye ndi mu kunyigirizibwamu yakwamu kagundi katono nnyo no problem wanjikyeya kale taata neyanza nnyo sobone kafuwadingira omukyala kale sebo neyanziza nnyo sebo badde nkuwulira maama yeah so Auntie Nyondo ndi wano lwa nsonga emu oba bbiri nze njagala okutegeeza bawala bannange oba bakyala bannange abali eyo nga bawulira bali willing okujja Dubai with someone's support you know cause nze ojja kunsonyiwa nja kukabirako mu kamera yo naye I'll be sorry for that bwekiba nga kikususeeko buli muntu aba n'ennaku ye buli muntu kanda yamutonda eri abantu abagumu n'eri abantu batali bavumu so what really happened wajja otya kyatandika kitya nojja wano eno so tugende mpola mpola kibe kyakuyiga eri abantu abalala bonna oba gwe wakitomeera wakigwamu lekumala eme kukigwamu that's the heart okulumirirwa omuntu omulala olowooza ogamba nakigwamu nabo bakigwemu ekinyi okimanyi nti ekinya weekiri awo naye okimanyi nti nno wamala okigwamu naye ne bano oyagala bajje bakole ki bagwe so it's a great heart if you can come outside nobalaga nti nobagamba nanga waliwo ekinya kiri dangerous nga newakubadde nze nakigwamu naye ate bale salamu mukole ki mukigwemu so that's what we're doing right now wakati gwede wakigwamu naye ogenda kukivaamu otya that's the solution we have to find so Auntie Nyondo ojja kunsonyiwa anyway kyensobola okwetondera kuba gwe tomanyi sikola ki sikumanyi kituufu naye nze ekyamazima kyensobola okugamba lwaki nawe ne mami wange omulimu gwenkola tagumanyi oba n'ab'efamire yange be nabulirako nti nzija Dubai tebamanyi nti nina omulimu gwenkola oba bwe guti oba bwe guti nga mpulira kuva dda mu kukula kwange kwetegereza kwange nti Dubai waliyo yes waliyo emirimu okitegeera kati nemanya nti nange bwe nagenda ku ddungu eyo nja kukola ki nja kulabirira maama wange nja kulabirira omwana wange nenkola ki neŋŋamba kaŋŋende I had someone of course which could transport me to the desert or any country naye nagamba kati engeri gye ngenda okusooka okukolera omwezi kankwate buno obusente nshopingiremu ab'ewaka mami wange n'omwana wange bakole ki babeere bulungi for that time wazikola otya ezandeeta omukyalo oyo
yabiteekamu buli kimu. Waliwo yamuconnectingako, ani yamuconnectingako? Waliwo omumanyi before. Waliwo yamuconnectingako, yali family friend to her. Nze gwe sitamanyi, samanya na bwe byagenda. Sinnakutegeera. Ono omukyala yakoleko okujja wanene, waliwo yamuconnectingako. Yes. Ono ye wali tomumanyi yakuleeta, naye ono yamuconnectingako, wali omuyita otya? Muyita like she's my sister she's my sister, my step sister. Okay, yeah. Sister wo kuba mu mama omulala oba mutaata omulala. My step sister. Okay. Yeah. So bwe yamuconnectingako, nze teyambuulirako nti kino kyekigenda mu maaso oba kino. Yamuconnectingako, oli aconnectingire ku mulimu gyo okole ki? Nzije nkole. Oli akoleddeko buli kimu. Yeah. Yakolerako kinaki? Yankolera from passport. Nankolera visa. Nankolera ne ticket. Holiday. Byonna nenzija nga ngamba you're going to pay within 2 months. Gena kusasa ngola kugambe unasasa sente mmeka kubanga yakutandemu esente ze okujja kati wabona unasasa sente mmeko zizewo sente zako ziseza nagezaako nnyo mbabuuze sente mmeka kuba ebiseera bisinga byonna nayogeranga n'oyo yakola ki yateekamu sente so oli eyamuconnectinga ye yali akimanyi kikyo nti ogenda kola kiri baali bakimanyi bombi ne step sister ye nga ali ludda wanga naye ali wano ku ddungu banga yali eno ku ddungu nga naye akola gwe mulimu gwe gumu banga yakola mulimu nga ye gye bali eno nze nga sekitamanyi nako wadde okitegeera so nagezaako nnyo okubuuza omukyala oyo kubanga yali anteekamu ssente anti Nyondo kyensobola okugamba kuba kati tosobola kusituka n'ogamba nti gundi mutaddemu ssente nga tomubulidde mulimu ki gwagenda kukola ki so oluvannyuma ennyo nemubuuza omukyala eyanteekamu ssente ne mugamba bamuyita Barbara, by the way, let me say her name. Yeah, bamuyita Barbara. Yakuteekamu essimu yakuleeta wanene. Yes, bamuyita Barbara. Imubuuza nti naye mulimu ki n'angamba emirimu mingi waliyo bwa housemaids waliyo to work in hotel, in bars, restaurants, and some other jobs in the companies. So n'angamba ojja kujja oselecting ki kyoyagala kubanga buli mulimu gulina payment yanjawulo so it's upon you omulimu gw'oyagala gw'oba okola yejja akuteedde ku plate gyegiriwo essaawa eyo okitegana kati bwe natuuka ku airport nansindikira omwami nakitegera luvannyuma nti yali bbaawe okitegeena bwe yamunsindikira omwami nampikinga ku airport nantwala ewaka bwe natuuka ewaka nga bw'omanyi omugenyi obeera ki tolina kyomanyi ensi gy'olimu mpya buli wamu ogenze kipya akupiikiza akuleese yes antuusizza ewaka tuuse ewaka buli kimu bakikoze ki bakinsabye sooka otulage ku tiketi gy'ogiddeko watudde ku siti namba meka visa biki passport yo biki bitulage mbibawa musanyu okitegeera like you happy with someone ankubuuze mu katono nnyo oli muki ndi munyankole oli munyankole yeah olina emyaka emeka nina emyaka 25 emyaka gikyali mito kati like you're happy with someone noja like nzize nga bwe nkusinkanye sikumanyi onyaniriza mu ssanyu onsabye you know help me with your phone nenkuwa essimu yange nga ne password ngigyemu okitegeera kyekitegeeza essanyu eryo ye kubanga sikuyinaako bulabe sikuyinaako futwa sikuyinaako tomanyi we are new people just mpya tomanyi kigendererwa kyange katobadde ebintu byo babikuddiza nali very excited nzize ku Dubai this is my prayer and since you made then the people meetings omuntu yakukola ki kati wena meeting omukyalo oyo we twatuuka ewaka nanzijjako passport yange nanzijjako visa paper nanzijjako ne ticket paper you understand me byonna bwe yabinzijjaako ne babeera so happy ne bampa food I could not eat you know for that excitement si kugamba nti nali siyagala
oba nali oba ndi mukufunye oba ki naye essanyu eryo lye nalina lyanemesa okukola ki. Yes. So nali netise ebintu bye nali netise ne babijjamu ne babiteeka mu fridge. Okitegeera. After 3 days omukyala naŋŋamba waliwo beach eyo bagiyita Almamza. Simanyi oba you have idea about it. Ngimanyi. Yeah. N'atugamba waliwo omuwala omulala era namusangawo. N'atugamba mugende Almamza munaabe. Munyumirweko obulamu bwa Dubai. Hey, okitegeera. Hey, ne feeling like I like real swimming. Nengamba ya kangene nkole ki I enjoy swimming. Nze nga simanyi kiki kigenda mu maaso. After all, tamala like 1 hour netukomawo. The next day omukyala eyaŋŋamba nti emirimu gyakweroboza omulimu gw'oyagala omanyi kye yankola. Setaati omanyi kye yankola. I'm sorry. I'm very sorry for this. No, it's okay. By the way, kino ekiruma eri omuzadde yenna ng'olina obwongo. Otegeera. Yeah, kiruma. So omukyala oyo yantwala ne tubanga like nga we nkusanze ku union olaba nga abantu we batambula like tulinga abalambula omanyi kye yazaako kye yaŋŋamba. Yaŋŋamba, you're now going to move around this street, you look for men, otambule like ove ku union maybe ogende oba the next station is what sibimanyi ogende ng'onoonya abasajja. Ate ng'obanoonya ki? Ng'obanoonya kati nga bwe najja like oba nkukwana si musajja yagenda okukwana. Gwe onoonya omusajja. Nze nina okukwana ki? Kati omukwana n'omutwala wa? We mukwana balina ebizimbe byabwe oba bye baakola oba bye baazimba nze sibitegeera bulungi. Womukwana omutwaleyo mu bizimbe byabwe eby'ekisirusiru bye bakolerayo kati like bwe nkuyingiza oyambadde kangeze nga bwe nyambadde ojjako ekooti ojjako your dress whatever you know like womaliriza nolaga omusajja nti you're deep in love you know kati bo balina engeri gye bajja they cheat nebajjamu esente. Yeah. By the way, story eyo njuulya naye kati nga tetuna kutukanywa nnyaawo. Kati omukyala ono jjukira yakugamba nti n'ogenda kuweereza emirimu gye yakuwa. Otuuse the next day akugamba agenda ku street okitegeera. Kati gwe wamuddamu ki gwe nga gwe omuntu amaze okukwata gundi ebyogera byo byonna abikutta abirina passport ebitambulisizo byo abikutta abiterese. Jjukira yali yakugamba ogenda kusasulayo kasente ki awo magruwinze ogenda kusasula sente mmeka era n'ekirala kubanga ebitundu badde mbiwulirako naye nga simitingako omuntu mukama mulungi yenna n'agamba mbu that stories whatever let God judge between us between me agikoze n'omwana gwenfunye bw'obanga story yo nga situfu nga you just came with your thing is God going to look into you bw'obanga nza the one kubanga tuka stories zinenwe abantu bifo ky'okufunamu ekyokuyiga nebagamba kituufu okitegeera bwe okufunamu ekyokuyiga the judge they say no this is wrong but yet it is happening kubanga nze mbadde wano nga nfunako stories ez'enjawulo abaana nsula ku gundi wabweru ku baniasi nsula ku union nsula ku rooftop nsulawo okitegeera abamu ne bagamba no tekisoboka tasulayo balimba okitegeera bakitegeera bakikola ki ne bakitegeera abakiyiseemu abakimanyiko bali bakiyiseemu kubanga bangi bali basiza kwana wabweru bo tebawakana kubanga bakola ki bamanyi ekituufu kati omuntu mu kifo ky'okufuna ekyokuyiga tokritisayizinga aye togamba nti byakiyaya ate bali mu kulimba twala tugende nga wona kukituuka mutosobola kumanya this kind of life is already is existing here naye nebaza mukama kawana ati buli story ampaako kubanga omuntu aba yeetya nagamba nti how can I come to the camera and see this okitegeera how can I come and I say this so wadde teweyambudde kwejjako gundi maxi and so many other things but as long as we can get the information and how things are being done here so gwe joli kaunda kajajinga wakati wo newange newono kufe alimba mwine mukama najajinga nenga mufune mwecho okuyiga this is very important
So kati omukyala amaze ojjukira luli yali yakugamba wanyala buli kimu tugende nga tutambula step n'abaana bali yabalaba they are telling them the same thing nti omwana watambula wabanga before she decides to come here because the truth is wantu waliwo mirimu saawa eno so kati omukyala yakugamba ojja kusasulayo ku ssente umaze okutuuka akugambye nti kati genda ku street that means oba ogenda kukola bwa malaaya si bwe kiri munjogere nnyangu akuleesa akusirisa bulaga ogenda kukola bwa malaaya kati wakugamba that thing kiki ekyajja mugongo obwo gwamuddamu ki kyakwangwira n'omugamba yes it's okay wali musanyufu n'obukira mabega nga jazz n'ogendera ku street naliko okunoonya basajja no what happened it was not very easy for me lwakubanga saawa eno tasaa kuvayo kubuulira ekituufu but it was not easy for me nakaaba for 3 weeks almost a month let me say month you know I spent a month crying nga neebuuza ngani akusuza kati awo bw'oba otuuse mu kiseera ekyo mu bbanga eryo asobola okuwa like a month bw'aba alaba nti oli mukaka muno you have to pay bw'okola ki bw'oba nga wakatuuka mu budde obwo like ng'alaba nga oba oli shayi oba oli mukaka mu biki nga toli mu magufu like you know yes nagamba kati ono omwana nga bwe mulaba kamukwate mpola asobola okujjayo kyenkola ki yes kati by that time nakaaba nangamba nti tafaayo guma nangamba tafaayo guma buli kimu kigenda kubeera okay buli kimu kigenda kutambula bulungi bino ebintu biri ize nnyo abalekola mukwano tukyali kwano muka interview sweetheart nga bwotulaba naye ogira wetulatolamu mpola naye webalekola so nangamba kuba bananga baliwo ku street abakyagala oba nabananga batakyagala naye nga baliwo olwambeera okitegeera nangamba guma within time ogenda kupicking up ogenda kulaba nga ekintu kyagadde yes ofune sente wano tukuba sente okitegeera I have a story to tell also but with the time one day nange nja kubanyumirizaako something concerning this and on my life so nangamba guma njukira nave Uganda bangamba toleeta ngoye tokola ki natandika okumba obwambalo buthrow on kambuyite buthrow on okitegeera like you have to be open nengamba naye mami buno nze sibyambalangako sibisobola namuyitanga mami namuwanga ekitiibwa nemugaba bino sibyambalangako sibikola ki kati yakubalula alengera mukazi wati uyambala saawa eno okitegedde nangamba bino bikeeping easy buli kimu kyonna ogenda kimanyiira okitegeera nengamba naye kati nze sigenda kubira mami wange kubanga mami namukakasa ne mugamba emirimu gyagiri ngenda kweroboza jjajja wange bwe matira omulungi ennyo ne mugamba jjajja emirimu miyeterivu bangambye emirimu biki okiwulidde okay twala kutuuka ku kinyusi otambuddoze already twakimazeeko edde ekyo omukyala nomala wagambye wamala ebbanga ng'okaaba mukumala ebbanga ng'okaaba nga ekintu kyogenda maaso n'okukikola lwaki tewamugamba nti nenda sisobola kukikola pa ebyogera byaffe tuyange nekola omulimu omulala kutusula sente twagezako kumugaba kintu ekyo oba nawe tiwakinamu nyenyo obuzibu nogamba no sikuba nti nali sikinamu buzibu naye nze kyensobola okugamba nze muzadde wange yankuza nga ne mwana mukakamu okiwulidde ndi mwana mukakamu era nga mpuliriza nnyo omuntu ansingako emyaka kyabeera akoze ekyo aŋŋambye nensooka nensengejja naye nagenda okukisengejja nga it's too late for me okitegeera nga sisobola kugamba mama wange nti raisinga sente zino nkole ki nkomewo gy'oli embeera ekoze eki kubanga mami wange mumanyi mukazi talina ki
alwanye nnyo okuntuusa wendi okitegeera so ne ngamba kaŋŋume ne after all ne ndaba nga kigaanye wentuukidde banoonya nga embeera esajjuse ng'oli obikooye by the way nali nabikoowa naye nga siina wentandikira ne wentuukidde wali waliwo onyumiririza kati bategekawo bonga kiba mumukolera ebintu ebyo kati otwalayo omusajja nga bweyambula okitwala tugende nga gw'omulobesa nga ye bamugjamu sente bamubamu sente kati omusajja ngoyo ngamalanga kukozesa oba takukozesa kyonna kyekiri kyayagala okukola gw'omanya whatever happens ye omusajja akukozesa kyonna kyekiri oba akukozeseza oba takukozeseza solonga bo bakoze kye baagala babagyemu esente kati bulwani abikulemberamu oyo nga ye mukama wammwe omukyala ye mukama wange balina ekibinja kinene by the way let me tell this ekyabawala kyabakazi bajjajja bakulu bo kye balimu kibayita bano okuva e Uganda kati kyeninga wojja kati sokoleke bo babikola nabo oba just bo babosi bubosi si babosi bo bennyini nabo kye benyigiramu nabo bakikola then namwe ne babayitanga nga business ne mubakolera sente okitegedde kati sokoleke mwagulunga nga olina kumuwa sente mmeka bwamala kugamba mwekyo kubanga lero akukaba sente zya ku bantu naye akugamba sente mmeka okuwa by that time nga sinaba kutuuka era yakuwa nsonga ky'okujjako passport kati nga bwenkugambye nti ne bw'otuuka obeera excited omuntu n'akugamba leeta ndabeko after all oli musanyufu n'akugamba kambiteeke wane ne bw'ozuukuka okole ki obinsabe ngena abikuwa okitegeera after bw'omala okuzuukuka of course kati oli mugenyi togenda kubamira ku muntu yeebase anti zuukuka ompa ebintu byange ojja kumuwa time kozi omanyi muli wamu muli mu nyumba asula wali osula wa walala okitegeera yes kateni kaŋŋambe kateni zezikola ki zezibawula ogenda kubamira ku muntu mu ngeri eyo ebyo bikolwa abantu nga tebakuzibwa kati byamala obikwana nomanya nti abikutte yakuwa nsonga ki era ne zino sente zakugamba teyampa nsonga after all tumanyi mwaguluwinga mutya after all nga maze otwala ebintu byange talina kyeyaŋŋamba era talina nsonga yonna gye yampa okitegedde just twagenda ne tufuna some outing for a beach gye nkugambye alimamuzo ŋŋambye omanyiyo twaganya twagala okumanya what really happened so bwe twamaliriza nga tukomyewo amaze okubitwala byonna jjukira we batuuka bw'otuuka passport eyo ne documents zo bwazikujja kosa taziteeka ogenda sula in case ng'ogenda sula awo azitwala ewa neighbor oba ku kyalo ekirala kaŋŋambe kale ku kyalo oba nfuna bulungi n'abitereka cause abamanyi in case anytime osobola okufuna advice oba amagezi gonna n'ogamba no kati akaseera ako we mwali awo mwaliwo abawala bameka byalale for the same case mwaliwo abawala nga bameka nasangawo omuwala omu nali wakubiri business yaye hanika butandise simanyi nze nasangawo omuwala omu nze nali wakubiri nakati gwalina wakusatu kati nga naye akikola the same business alina abaana nga bameka okutwaliza ewamu anyway simanyi naye nze bemanyiiko tuli abo abamukolere sente omulala anyway naye yadduka ng'embeera emususeeko kuba nze nali naakatuuka ng'oli mazeewo ng'omwezi oli naakola ki mu bufunze kati wakamalawo bbanga ki mbadde maze naye emyezi nga 7 emyezi gy'omusanvu nga sente z'okola ziragawa sente nga nzimuwa sente ng'ozimuwa nga bwe tosavingako nga tolina woosevingira kubanga agenda wali nga bwenkugambye bakola room ne babeera nga bakubala oyingiza gundi oyingiza wammeka era bamuggyemu mmeka oba nfuna bulungi okifuna bulungi kati then for that time ogenda kusavinga ki ng'abeera nazo kati takwatawo kasente kugamba kati zizino sente z'okoze nayo nkwawuka neeno awansonga anyway bw'aba asiimye olumu yampangayo
oba kaŋŋambe ebibiri olongo okoze mmeka kati ye yakikolanga bw'ati bw'oyingiza alina wali abamubalira abayingiza alina wano abamubalira ze bajjeemu okitegeera nga kisinzira banza okuba kubanga mpulira bagamba basobola okubba omuntu omutwalo gwa diramu that's obukadde nga 10 that's it ne bamubba oba 15 that's obukadde 5 kisinzira omuntu sente z'abaana z'omupale kati anti Nyondo oba wakiwulirako kyekyo kyennyini kati nga nzoli we yali akiŋŋambye nako tebigenda kukwatako oba wamubye sante meka wali mukama wo yalina okukola ki tomanyi bozo bajjeemu oba bakugambye 200 oba bakugambye omukyala sente nga mwebala mutya kati omukyala bwe twavangayo nga sente azikuŋŋaanya balina buno bubank wano okudungu balina obukebe bwe basuulamu oyamala osuulamu either asobola okuwa 2 weeks or a month ne mukamenya zobala zonna ezirimu zize tobanja oba onfuna tokola ki kati gwe osabaivinga oteni asasula woosula anti kakati agenda kubala bw'ati ez'okulya zo za buli lunaku ez'okulya za buli ki buli lunaku kakati eza gaasi za buli lweggwamu olina okusasula 50 diramu wifi yo oba yali agiconnectinga ate byali byana banneighbor tetwalina wifi ya kati then ez'okulya za buli lunaku 30 diramu ekifuna bulungi then gas wegweramu oba ozirina oba tozikola ki kola olina okuzikola ozikole ki ozireete rent nse nalinga nsasula rent nse nalinga nsasula 600 dirham you know yeah nga buli mwezi olina okukola ki okuziraisinga up oziraisinga otya up nga ate ogambye mbona akakeba akamenya zona nazitwala kati gwe zifuna anti bwamenya bwati akakeba ako ka banka kaabwe asooka n'abala ki kyenkubanja ngani abanjani mukamawo gwoyita bosi we yakuleeta ng'abanjani gwe yaleeta kati gwe yali akubanja mmekeza okuleetera no like kyenkugenzaako okugamba like bwamenya kangeza omwezi kubanze yamenyanga ka mwezi bwamenya omwezi nga tonna bakusasula rent asooka najjako ki eza rent kakebo omwenyini nyinyi ngakeba ni azisuulangamu nze nga gwozisuulamu ye bwazireeta nga tuzibala nga tuzisuulamu abo babiri nga naye waali nga nange nkola ki ate waali oŋŋambye muti wamanyanga zabeera bakubye mu kujja mu bino ebipale by'abaana ababangaali anti lwaki nakugambye nti saamanyanga kubanga tomanya sente meka ze bakoze ki oba bajjemu 10 baddemu okugamba 2 ate nga n'ebibiri nabyo baba baagalako so kati ekintu kiri awo tekitegeerekeka naye nga nze nawulidde nga nkooye ekyamazima nakoze ki nakooye omulabi wa show eno oba interview eno beno story gyetukola ssaawa y'olwaleero muli ayinza okwebuuza n'agamba omuwala ki ekimugjeeyo yesu abadde akola omulimu ogwo naye kye kimusindikiriza okujja ku mpewo gwe nga gwe kiki ekikusindikiriza okugamba mbwa akampewo njugereko story eno gigabanyeeko ne bannanga baliyo abalaba nze kyensobola okugamba anti Nyondo ekindeetedde okujja ku mpewo bijja kubeera ebintu kimu oba bibiri nze omukyalo oyo nga bwe nkugambye nava ewaffe nga simanyi mbeera nengezaako neŋŋamba kankole ki noonye sente kuba mama wange tasobola kuraisinga miliyoni 2 azikole ki sokoleke miliyoni 2 zaaki ani azikusaba oyo mwennyini yandeeta nga yakweta miliyoni 2 yes luvannyuma lw'okutuuka eno naye nga yaŋŋambanga ng'ayagala nzimuwe nga kugamba zaaki mbuza kuleeta zakundeeta zakumusasula bbanja lye akutte emirembe so nze nasalawo mu mutima neŋŋamba kyonna ky'osazeewo okundaga okukola kaŋŋume ku lwa mama wange ku lw'ezzadde lyange
Owulira. Tewalowoozamuko omulini ogamba nti aji musigenda kukikola. Wakiri kangendekeyo wabwe nonye ku mirimu. Nkugambye nakabira omwezi mulamba. Andi mukabira omwezi mulamba ogwo tewalinamuko omulini kirowoozo kigamba nti lwaki singa nenonyako ewa bali obuli wasobola okukola ku mulimu omulala gwonna gwonna. Kati anti Nyondo njagala oyimagininge nga it's your first time okujja ku ddungu, the very first time nga tolinyangako ku nnyonyi. Olina idea. You know? Ate nga nabyogera. Ebyogera by then nali mbirina kubanga passport yange nali njirina, visa njirina, ticket njikola ki? Wangambye manje njagala nnyo okutambulira ku mulamwa wangambye watuka omukazi n'abikujjako byonna n'abitereka. Yes. Ate kati lwaki ongamba mbu wali obirina? Anti by then nga nakatuuka ko airport nani mbikola ki? No nga wakatuuka ko airport nga tanda kulisindika kubikujjako. Waito kimanyi nti nno ogenda kukola bwa malaaya. I'm sorry ekyo nja kukyogera kyekituufu. Ekyo tokiruma. Kati sikirumamu nkyogedde. Kati otuuse wali okitegedde nti omukazi agambye kola bwa malaaya wano wenkugambira nti wali mukujja wali tomanyi ku mirimu gyagamba gye wali okola ki okoze wali tosobola kubula nakudduka nga olina ebyogera byo wali obirina kituufu kubanga wali omanyi ogendeza ku kituufu si bwe kiri nze ngamba nakaseera amaze okukugamba yakikubyewo akugamba nti agenda ku street okitegeera olwezinga sente bweziti ozimpe kubanga sente zenkutaddemu lwaki akaseera kowenkubuuza lwaki tewasituka noga nti omukazi ono byangambye sigabbikiriza kangaye nonyeko eyo bbale wakiri mbeeko emirimu gyenkola. Omanyi lwaki sasobola kukola kintu ekyo kubanga nalowoozaamu in case nga nekyangidde ku mukazi ono mama wange tasobola kurezinga sente ezo. Mami wange ye muntu kale ali educated, she's someone strong naye nga mu mubiri ali weak, you know. Nengamba kati mami wange mugambe nti kubanga yakingamba after like a week nga maze okumbuzaabuza mu mbeera yonna okitegeera nga buli kimu amaze okibuzaawo nga sirina kyakukola. Ebyogerako ebyobeerako nabyo ebbanga ki? Saabeerako nabyo. Okubalwava ku airport mpaka awo. Yes. Nasigaza just visa, copy ya visa. Osimu oba paper? A paper, just a copy. A copy. Yeah. Wangambye copy yagikujjako ne passport n'agikujjako ne passport n'agikujjako. Yes, boyamana. Wangambye yakujjako passport copy, nakujjako visa. I mean, yakujjako passport hard copy. Then nakujjako n'olupapula lwa air ticket nakujjako n'olupapula lwa. Yes. Kati olupapula lwa visa lwa visa for 3 days. Nagenda nanjokezaamu. Nakola photocopy. Yes. Okay. Nandetera ka photocopy. Yes. After that visa for 3 months nenkwata sente mu Uganda zetwalize miliyoni emu n'emitwalo 4 nenzikwata nenzimuwa ankolere visa change teyakisobola kikola ki nazirya simanyi kyeyakola anyway. Yes. mpaka nakati obadde mu bbanga ki? Mbaddemu like I'm now going to 8 months kubanga myezi 8 ngenda kuweza omwaka ndowooza mu gw'omukaaga. So kati saawa oli mu myezi 8. Yes. Okoze naye ebbanga ki? Mbadde naye for almost 7 months kubanga nakawukana naye mwezi gumu gwokka gwa Ramadan. Yeah. Kali bw'ovaayo ng'obadde okola ebintu byavaayo na sente mmeka? Sirina. Buli kimu yakinzijjako. Wakamuwa sente mmeka? Nakamuwa miliyoni 14. Abanja mmeka? Amanja miliyoni 7 oba 6. Gwe omwana omukazi asobodde okugyamu obukadde 17. Imagine in 7 months. Mami tonyigira mama tontwala bwe. Kwegalidde mutima mulungi. Sikyogedde muno numya gwe mbugo okifuna musere. Waba tokifunye musere tokosa obulamu bwo bwononeddemu. Okitegeera? I'm really sorry, so sorry. Sigamba gwe nti okifunyemu sente. And I'm not proud. I'm sorry, I don't know what to say. But kati omaze okuba tolina musere wadde z'olinamu omukazi omaze okusasula sente zo zimuwadde. Kati saawa muguno omwezi obadde okyagenda maaso n'okukikola oba struggling your way? I'm struggling to look for another job. You're struggling to look another thing to do. Naye nga buli wendaga bansaba visa. I don't have my visa. I've got many jobs by the way. And I've tried many ways to get back home. Naye nga mpebinze visa. Okitegeera. Wakati emyezi 3 kakitegeeza oli mu university nga ya myezi 5. Yeah. Yes. Ala kizibu ekyo emyezi 5 nga bw'ogiraba
sente nyingi kuba bulina ku 10. So it's not small money, it's too big money. Sasa ne kino kachibere ekyokuyiga eri abaana mwena abalaba omwana oyo teyalivudde wabula njagala ogenda omutima obulungi ng'osonyiye maama ekintu kyenjogedde mbadde sigamba gwe mbuga okifunyeemu esere bwate ozifunyeemu kuba kati bo bali bagufuula mulimu abakazi bali wano of course they are doing those things I've ever heard about that kale maama gye baleko ddiya mabisi ana mukwano twagala nfumbe kale so bannaaye mwena abatulaba omwana ono kyayitamu wallahi yamu gutakera nko kukyeyagaliza kyenyizo bagamba kiri ekintu kimu mulimu omwana ave e Uganda nga e Uganda badde akola bwa malaaya najja ne wane Dubai nga akimanya eshuwa diru nga azze kola bwa malaaya nga akimanya era nga ali proud nga akyenyumirizaamu yes kulemberamu n'abo abaana abajja nga babagambye emirimu gye bagenda okukola nga mirala nnyo bagenda okutuuka waneeno ng'emirimu mirala ezo stories mbadde nziwulira bwekiri abakazi bali wane n'abakazi abakulu ye n'abeera nga ye boss like seriously it sina kusosola bitayidde but it also happened to me one day I think sikulowooza but with the time I will tell naye nga omwana ono on the other hand twagala nnyo okujajinga n'okusala emisango obukosa omuntu ngobadde wakajja waneeno oba mupya nga tomanyi kyakuzza kuba kati alina byogera bye alina wagera kutandikira olaba omuntu obukosa oba ne passport ng'olina ne visa n'onoonya omulimu ne gugaana adda mu biseera bino naye ate nga tolina byogera ogenda gunoonya togera gunoonya ogera gufuna otya ate ng'oli mupya tomanyi buyigiro so sigenda kunenya mwana ono I felt so sorry nagamba nti omulimu gulimu essente yes I said it naye sigamba ku side ya mwana wabula ngamba ku mukyala baba bagukola obukosi bali mugufunamu kubanga oba omwana somujjamu obukadde 17 that is big money ate nga 17 bangamba obukadde 2 bwe nina okusasula 2 wali wakamuwa 17 that means akumanya obukadde 3 nane nakamuwako obukadde 15 so ng'olina okuddamu okusasula obukadde 5 zibeere nga ziggwayo naye nga jjukira mu bukadde bwe 15 bwe nakamuwa jjukira sente ze babeera babbye wali eri mu musajja inikesi ng'akukutte inikesi omusajja ng'akukutte waddembe okukola kyonna kyayagala tebagenda sembera kuyamba okitegeera so go natula mukwano stories zino zibadde nga tuzuulira mu matu naye nga tufuna nk'omuntu asobola gamba nakuwadde story tukyaza ab'enjawulo mu guno omulimu omwana n'abeera proud n'agamba nti ze kino nkikola ndi so proud today is another story she's here she has been doing it naye nga she has not been proud of it era takerako kuba kyanaakirowooza kukikola takyagalangaako so tufune ekyokuyiga mwenna abali eyo ate nammwe omukyala nagezezaako mukubirako alisi njogereko naye mpuli enjogera ye teyankutte I called her several times but teyampikinze naye yonna gy'oli mukwano ekiba nga this is really true ngenda kubanga era I try to get connected to you twogere tulabe kubanga this is really bad obanga oli mukyala mukulu nga oli muzadde bwobanga gwakera ku makyango olaba it's okay to do that it is your choice naye tuteeka mwana wa muno mu kintu ng'ekyo olw'okuba ng'oyagala okufuna like seriously kiba tekikola makulu so we'll have to do something about it mukama atuwa obusobozi n'amaanyi kubanga this is totally wrong but kibeera ekyokuyiga mwena mwena abaana bali eyo sawe neeno watwala emirimu bwobanga omuntu omumanyi kati kyokoleke sister wo ye ono step sister wo naye yali akola naye ng'akola bwamalaaya ye gyali akola ali comfortable naye naye teyakubulira kituufu just yakonekitizi nojja nengera kimanyi nti oba nokukyagala oba tokyagala ye gyali bwomukubirako agamba atya of course simukubira namukubira kuba mulaba naye bamanya nti nze engeri mami wange gye yakuzaamu ndi mukakamu bwe banaŋŋamba sigenda kukola ki kujja okitegeera ate nga neetaaga okuba obulungi wanakubulira ekituufu togenda kubijjayo so balina okukolera gundi ate nga balina okufunamu akasente kyebaaliko intention ati kambuzi oyo osissawo banene n'ono omukazi oba nesitawo omukozi w'ono omukazi just ono naye baali bakamuleeta nga yakamalayo ndowooza mukama we just biri awo bwe bityo nga naye yamuleeta buleesi omulala ye yamuleeta soono omulala yamuleeta sono siyamuleeta gwanakolekitinga kwono olwoyi muno yakamala mu bbanga ki anyway ndowooza myaka ndowooza ng'esatu oba ena taddangako waka mutima mugumu alina ebyogera
Simanyi sibimanyi. Tomanyi. Sibimanyi kuba sibimubuuza kuba nafuna ekiri ku mutima nanyiiga. Ya. Nanyiiga olw'embeera eyo. Totemu communicate nga naye. Mulaba twogera twebuuzaako naye nga saamubuuza bingi. Ya. Of course. Saamubuuza bingi. Sisa wewe na ku namba nga tusobola mukubirako waneeno. Tumuleke. Ya. Mumuleke. Naye kati nze obuzibu bwe ndi bw'omwamaanyi nze sifuddeyo kubanga omukyalo oyo eyandeeta yaŋŋamba nja kutaala awiirira tugenzeyo emirundi 2 nga baagala banzijeko amaaso. Oyala kudda waka. Ya. Nze kye nali njagala mu busungu obungi namugamba already nawe olina amaaso kati gwe byokunkangakanga mbontwala wiiru banzijeko amaaso bagambe lumu banzijeko amaaso emikono neki n'amagulu nviire eddungu nkole ki ntambule ngende sijja kudda gwe teweetawaanya nze ndi winning kola ki kudda waffe oba tuli baavu oba tuli kyonna kyekiri oba tuli ku kasasiro solonga zinsize waka nga ndi mulamu okiwulidde omukyala byakola ki byamulemerera naye nga nze nali winning nga ndi winning okukola ki okudde waffe kulembera gye nkola ki gye nyigirizibwa nga mpulira njikooye. How are you, sir? My sister's crying. Huh? My sister's crying. Big problem. But it's okay. What? Mpulira nkoze eki njikooye neŋŋamba ate lesiti kanzire waka nga sirina kyenkoze eki kyenina naye mama wange andabeko nga ndi mulamu omwana wange maama oyo saawa eno mwogera naye sikimugambangako kuba kinswaza nga nze mu mutima mbadde luli mbadde nga muwa naye kati saawa zino sikyasobola nakufuluma n'okujja wano bweddawo nkubira nga njiyawo empita kuba ntaddeko bambega baganda kumpamba kunzita balina abavubuka bye bakozesa balina ebigurupu byabavubuka bye bakozesa ebyabannayuganda banigeria biki birimu ganga nene bweti ndi worried so much olidde Yeah, but she'll be fine. Yeah, she'll be fine. I'm very worried. Obulamu bwange buli mu matiga sawa zino ne bwalaba nga ndikola interview sawa zino. Bwanagira bajja kutabuka nnyo. No, it's okay. Let me tell you something by the way. Yeah. And enso giraba era abantu bagenda badawo ne batutiisa. Okitegeera? Naye nze obulamu bwensi kyemmanyi. Katonda kyabera yasalawo nze nange kyenyimirirako oleganda nakusasa nene ngamba mbaka na yanforming ati ngina kufiira mikono jo ne bwe nebuzabuza ne nkwewala ne mpire era ya kusanga mukono ya kufiira mikono jo so ate nekirala mulekera okutiisa nga because the reality is teri muntu wano Katonda teri muntu agaba bulamu ale teri muntu asobola kugamba no bulamu ono buvewa bukole kikala nga tasazeewo so mutugende empola of course eriyo ba abantu sometimes nga baina no bukulu wa obolina nga matiye mukuru taina kigena mukwatako nga betu samukwatako chindisa mukwatako era still tena sula kukwatako but all in all there is someone who is above you yes those people are here munsizi zonna ze tubeera mu ba Uganda obawa olina akola byabera yagala byonna nga akimanyi teri takaligera mukwatako asobola kola bikimu kyabera yagala yes you can do whatever you want to do but the truth is eriyo aliyoguleka ali above you yenga yeto musobola that's it nisinga wali basobola kubribinga Katonda mama people do bribe in many ways okitegeera omuntu asobola okutta omuntu na bribinga ne batamusiba ne batakola kibamukola wadde n'akamu omuntu asobola okukola anything ye nga akimanyi tewali kigenda kubeerawo but Katonda no one will ever bribe him so mulutiisedese nga mpola naawe agamba nti omwana gwenda kola bitwala tugende the truth is mukama Katonda yakola ki yamanyi olina namba yange ejja kubeeranga nga tutulabengako mpulapula nga otikola ki bwe tucommunicatinga kati tosobola kufuna sente za air ticket sisobola kubanga sikyalina wensobola zijja tena osobola kuza naye nga somukulu yala kudda waka tujja kunoonyerezaako mpolapa tulabe newabanga waliyo omuntu ali mu kutulaba essaawa eno ng'asobola okubuuza air ticket notambula n'ogenda nga takujajinze bambi naye anaba akoze kyamaanyi tujja kuyimirirawo tulabe mpolampola ekisumba kisinga omwana yala kudda waka kukosa oli ali mu university aba yetaaga outpass na ticket notambula n'akola ki
nadde wakansaba tumujaji ngono omuwala oli ajja kumira gambe nedda yakyagala why did you have to do this nedda batulimba uyo yebise n'ekyokusooka kitwala tugende olaba omwana alemwa kujja mu gundi nga bamubbye bubbi n'alemwa okujja mu interview nga babbye mubbe n'agala seeteka feesi yange mu kamera n'ate n'embeera omwana byabadde akola naye n'asalawo n'angamba let me come era first of all akuba nkubuuza wanene kyo kisinza okuleeta tombuulidde naye nga what you told me we kenyini wangambe Rozet abaana bangi abali eyo abagenda okuta mu mbeera yemu gyempiseemu oba bajja okugiyitamu embeera yemu gyempiseemu naye I will tell you this story so that abana bafune ekyokuyiga sawa ntwaliyo mirimu ate abamu mwewale nnyo omuntu connectinga nti ngenda kutuleeta eno mutegemu esente zange omukole onsasule ebiseera ebisinga babeera bagala kuleeta mu bwamalaaya bajje bakozesa obwamalaaya bakuggyemu esente empya n'enkadde ogenda kufuna agalwadde buli kimu ogenda kukifuna ekitateredde your life is going to be spoiled completely kubanga omuntu awandika embeera eyo n'omwoyo gufa like seriously era nze ndaba bana bakikola nga bakyewiringira emyoyo gyafa tebakyagala kumanya okitegeera they don't want to know so tebatya bali awo nze neewunya olayamu ng'omuntu akola ebintu ebyo omusanga nga ye tatya ate n'okuba to do anything wrong nga ye tatya I don't know baba bakyuka batya emitima gyabwe gwobeera unobeera ng'oli scared ng'otabo tebatya oli bwakikola nga akikoze n'omutima nga tisi kyakwekweka nga akyagala tebalina kutya wadde anti Nyondo laba that time Rabela used n'ekintu ekyo nga wakijjamu ng'okitegeera kaŋŋambe losing that hope about everything, no minding about your life only, you know, no gamba cholechi jaka chikolechi, so you don't care about anything happening. Oshtegera. Nekati nze nkugambye mami wange yakuza nga ndi mwana wa mpisa nga ndi mwana wa kutya. Nali mukristayo nenvayo nenfuka omulokole, you know. What problem? No, like this is our sister. We've been doing the story. The wrong things that have been happening to her. You understand? Someone has been mistreating her, doing wrong things to her. Right now she wants to go back home. Yeah. She's not having visa, she's not having anything. So she does not have someone just, you know, someone took it from her. Yeah. So she's just here suffering now. She wants to go back home, but there is no way because she's not having that air ticket and so many other things. But we want to find out how people can help her out if she goes back home. Because what she's been doing is totally wrong, it's bad. Someone was forcing her to do so. You understand? I understand. What happened? Visa is finished? Yeah, visa is already. Visa finished already. After finish, now she no job, she is not having anything. So it's a big problem for her. So she wants to go back home, see her mother. Nigeria. No. Uganda. You're from? You have everything? Sorry? You have visiting of everything? Me? I have mine, but for her she's not having her things. That's why she wants to work, she can get the out pass and then she go back. Then video is it, then after after uploading someone can come out and then we see what we can do for her. A lot of members Uganda people very difficult. The what? Lot of members visiting Uganda. Yeah, that is true. And during this period there's no jobs. There is no jobs. You're from which country? India. You're in India. You're having a job already? Job. You're working. Yeah. So you're fasting. I'm fasting. You're Muslim. Okay. Religion? Christian. Yeah, I'm a Christian. Okay, nice to meet you. Okay, Thank nice you. to meet you. Okay, dear. Thank you also. Okay, everything fine. Okay, we pray to God. Inshallah. Give me a number, I will give me after. Okay. What's your name? Nenga muntu fo nagenda tukolera ki. I'm called Rachel. Code. Rachel. So nsonga enkulu kubanga ojjire waka. Naye nga bannaye tubasaba negonje mwena abazadde. Kati omuntu obanga gwe kitumanyi osobola okutuka tolina tabu. Abaana baneno baba bato tebayita mu bintu ebyo kubanga ogenda kumufuga kubanga yalaba alisita tayina ogenda kutandikira. Bambi agenda abere mu bintu ebyo naye mbasaba negonjebwa
omuntu alisi mubuli ekitufu because je bali abana bali willing okujja bakole je emirimu kubanga nze nfune namba z'abaana bange olina kugaa Rozet kakati kolekya ku muntu ono njala kujja nkola kino olusi ne weebuzaabuza because once you connect what you do such things problems won't come they will nawe obeerayo kitegeera so olusi neebuzaabuza weebuzaabuza ng'omuntu so byebyo olinawo kya kyona kyaddewala okwogera nga tunakumaliriza mukwano kyembadde ngamba like abakazi oba abawala abali eyo kyonyumiriza nnyo okulinnya ennyonyi naye tomanya ennyonyi ogirinnya otya so tusookenga tukole research oli ne bw'aba akuwadde sente nga zitokomoka wali ng'akugambye ogenda muwaamu obusente butono nnyo kuba nze baŋŋamba busente butono nnyo okitegeera soka weebuuze bwe ntuuka eyo obusente butono nnyo bwo ngenda bukola mu ngeri ki okubukola ki okubuzaawo kituufu so kyekisinga obukulu kubanga right now nze struggle gye ndimu ndi mu kutiisibwa buli wentambula bwe nti sisobola kutambula okuva wano okutuuka ku muti guli hello dear bakuyita eno ondaba nze wano we tutudde you're calling my sister no wait little bit my wait please sisobola kutambula okuva wano we tutudde mpaka ku muti guli oba omwami oli waali nga sinaakufuna omuntu antambulirako si kuntambulirako nti obaze for business gye bantaddemu just nga antambulirako ku lw'oyo omukazi okitegeera kati amanyi woosula of course bakoza surveillance yonna because one time nagezaako kuva mu kikyasinga okwagaza kusaezafunye I don't know alaba nga n'obwo yakuga bayagala na wabujjeyo si kirungi kubanga nze nagezaako one time n'okuva mu deira nengendako is it shauja nembera side eyo manyi obulungi kuba nali nsula naye natwaleyo n'abamateeka ne banvuluga kubanga yemanya ayina ssente nze sirina kyenina ebintu bikwasa mukama Katonda mulimu ekintu naawe kyotunulamu n'ogamba ntandikiddewo nga tokisobola ebintu ebinnema sometimes I just go on my knees nenga mukama Katonda tuwe the way kubanga tiwano nkubiriza mune noyeza tutandikidde luddawa do you understand nali mukazi muweereza wa Katonda nali muweereza mukazi wa Katonda naye sawa zino ndi ku street njayana ntambula ku street do you know what it means Chapola basagala bantu wange alabe ku boss eno kino nanyo bantu wange n'omwana wange Mubaganda bani mukulu nze mukulu gwe mukulu waabwe basoma bali abalala ani abawerera mami tata gyali mami tandi yafa mulemirembe kubanga nze kyobola mukukiriza kwonna nagamba kanzije mbererewo mami wange ne baganda bange n'omwana wange omwana wabbanga ki it's now 5 years anatandika kusoma yatandika just covid yabadde bastopinzemu naye yaddamu this year kale nga si byangu by the way si byangu nkimanyi ajja kulaba story eno babangi bajja gimutuusaako obulabe bujja kweyongera okuntuukako I raise my hands to God just to do that you know mu bulamu bw'ensi amazima gali nti mukama buli kimu yasalawo era mukama akwadde amaanyi n'ojja sawayo wanene otufunawo omuntu asobola okurescuinga it will be the better way so for us tugenda kubanga tusaba mukama Katonda omulamu buli kimu atuyambe kibeere nga kikola teri muntu ali waggulu wa Katonda era tewali kintu kiriwo kono ku nsi byonna ali waggulu wabyo so tusaba mukama Katonda omulamu akuwa obukuumi akuyambe we find out how to rescue you mukama atusobozese tetuli bagagga tulina sente tulina maanyi we don't have anything but Katonda waffe yatunda byonna bikola ki abirina so kati kama onakola olwaleero tuna kusigala in touch nga tuogerezeganya ninamu nyowerako n'omukyala yo tulabe what she wants from you so tulabe what goes ahead nga otusaba mukama Katonda tulabe kinadira mbulamu bwo bane mubeere bulungi bwekito kibadde olunaku olwaleero naye nga mbino badde ntera nnyo mbiwulira naye byoyito gyebiri ebyokwiga bibeere nga mwebiri bingi nnyo bane mubeere bulungi bikabadde ku kamera